Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Mutabiza atuusa akadde kano kennyini akalangirire katumale oku. Obulamu buli butya? Gye tulyoke bampise kadima namayanja ne kaboggoza tuli ku BTFM ekintabuli ky'omuziki wano. Bannange ngasanyusa bala bannange. Nkale njogera ne Andrew. Yeze Andrew sebo. Kakati Andrew. Aha, watugambye otwagala kiki? Nawade kukubireko mukulu kadima. Natamba kizibu ngende munye omanyizi kadima n'omukwano mungi kankunyingize kalibye nabadde njagala okugamba. Okay, omukwano gwe sigumanyi naye nnyonnyola olw'obudde tugende. Nange. Kadima nabadde nnyo ekiwala kye nabadde njagala nga nkikwana n'ekikwanidde ebbanga. Kwanidde ebbanga n'ekiwala bannange ekiwala kirungi nnyo n'ekinzala wa. Omwana bamuyitaani? Bakiyita Monica. Kita Monica ne kadima ekiwala kirina okirabako nawe kennyini ova ku biiti n'ojja n'otandika okukirondoola. Nasaba okinkwanyeko kubanga kyannema. Kyakulema? Kyannema sikulimba kyannema ekikulu kyekoza nnyo. Ekikulu omanyi abawala abalungi baabampaka. Kaakati tosobola gwe kwekwanira muntu? Naawe waliwo ebigambo bye twogera naye nga waliwo munna akusinga experience naawe. Akati gwegala tumukwanire wano ku beeti? Kadima ng'olina experience nnyo ng'obeera oli ow'emyoyo gy'abantu Andrew, omwala bamuyitaani? Omwala bamuyita Monica. Ye Monica. Mubeera naye ku kyalo? Omwala tubeera naye wano ku kyalo nna wano mu bizinesi yange wano gye nkola naye abeera ayitawo n'omwana ng'omwoyo agutta. Kati gwe tomugambangako? Mugambako naye nga omanyi nti abawala balungi baabampaka omugambako n'asika ebisige n'akuddamu ebigambo ebitakwatagana n'olya ng'ofa mwana ekiwala kyakabize. Kati ennamba iwagijjeewa? Ennamba yange eyiye Monica kubangirabako wano. Ennamba yimbadde njina naye ng'omwala mukubira naawe ng'azaala wa n'engamba zino ensonga sisobola zeemalira okugyako nga nkubidde ku munywanyi wange kadima gwe simanyiko ati simukwano gwange nangattiramu kaawo. Oyagala tugattiremu? Mugattire muganda wange. Tumugambe tutya? Kati mugambe nti omukulu Andi. Kaneesale nako Andi. Andi nti abadde amufa era omutima gusula wejasula. Kale tovaako nno nawe baako. Kwogera mukubirako. Tovaako. Ali kwoli? Hello. Gye baliko nnyabo? Kale sebo naye gye baliko. Kale obadde weebase? Nedda sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu sebo wempozeera. N'obwange bulungi. Kakati nnyabo bampise kadima? Yes sebo. Ndi n'ennamayanja ne kaboggoza tukubidde okuva wano ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Yes sebo. Ku radio. Kakati maama nsaba onyongerewo ku ddoboozi. Yes sebo. Waliwo omwami atutumye? Omwami? Waliwo omwami atutumye atugambye nti bamuyita Andrew. Andrew. Atugambye ye Andrew naye bw'olisala kundooza ye Andi. Andrew ki? Atugambye nti akwana abadde atugambye nti akwana. Ono wa Chapati. Wangi? Andrew gemmanyi asiika Chapati. Wa Chapati badde simanyi. Andrew. Wangi mukulu kati. Ye gwa Chapati. Ate waliwo ayegaana omulimu gwe yenseera kaliba. Kale. Azikola ki? Atukuba naziwoomesa Chapati waliwo n'abantu. Kakati maama. Wandise. Toseka mukwana atugaye nti yeye. Kakati. Ng'ayagadde twogereko naawe. Kuki? Andrew akwagala. N'omudaala gwagwa agenda kundiisa ki? Agenda kumbeezaawo ate yasiika Chapati era na mudaala kati. Gwagwa gutya naawe? Talina lekyalina mudaala wa Chapati gwagwa. Agenda kumbeezaawo ate. Monica. Oyo kankugambe sebo. Oyo gwolaba akyasula na mubazadde be. Agenda kunsuzaawa. Monica. Monica. Omukwano teguliiko kusuza. Nedda. Anti kasikasa munna abanga akwagala nga naawe omwagadde omusiima mulaba ebiddi. Leka kwogera bw'otyo. Bakulya. Toyogera bw'otyo. Kaka tugenda kukola tutya mukwano? Sijja kusobola.
Monica Wanjise obodi nayo omuntu omulala nga tewandyagadde mugattika nina so omusiba biri siba satu siba na ate nga siba sisiba chapati okusiika chapati ze kiina mutawaana kuba n'aba chapati nabo bantu anani abebijanjalo abo ba chapati abo wako nabo mu grade y'emu awo Andrew Wanyisi mukuru kadimi yogerako naye wuuyo mumpeko baby sweet baby art wango kamwe Hello yogera Baby Monica yogera omala yensongazo mukwano nga gunumanye mwana gwe ne bannange ne mwana gwe Monica tojjukira na birawo byonna byenkukoledde mukwano tandika kunneega na booti Monica nga tutuddamu nkwagala nnyo wangi badde baddamu maama tweyanzizza nnyo kale so ani Andrew wanjise omuwala mulekere naawe omuwala omwagala nnyo ne chapati zange alidde nnyingi gomanye ebikomando bye mutaddemu omwana oyo ajja azigulawo gomanye omwana oyo ebikomando bye mutaddemu nerooli kiseera anti kati ffe tukomyawo tetusobola kumusukkakaawo anti sokulia kadiba musike ey'amagi 3 eyana mulimu wajana nga nesikira ne famire yonna nga mikwano gye gyonna sibimanyi nenze kadi abawala bayaye nnyo ojja mugezaako ng'akime chapati olwakadde katukuleke njamuyiga ino tasobola ebikomando byange byali kale katugende mbawuliriza tulabe obudde buno eŋŋano ya buseere banna kale sebu kale ebikyamula bingi mama Sonko sigamba ddiyo oli otya agamba atya anko inatambo bopogweyo naye omusirisi wa chapati naye atuleke mwana buno omuwala obutambuza emmere amubeeko tamwagala mama Sonko ng'okubye nnyo kale tweyanzeege mukwano gwange BFM kadima wanjayi nawe okuwuliriza ambasada w'abalule nakasobola gyendi naye bambe ekyaliyo amagezi gembuwa anoonye omuwala omulala anoonye sayizi ye omuwala amuzaala erinnya omwana amukubye kale tweyanziza Barnabas tamulabye onaawe amulabye zero wangi sewali kiriwo ki ekiriwo mugalange oli ekibula ndi kibula ki ekiriwo gyetulibos kabango notya sina ruzibu ngana mpozi gwe omayinza tuli luwero gye watuleka sebo tubeerayo nga tuli wano kibula kyakabi nnyo ndabya kadimo kale sebo naye ngekendayo ku mwami oyo azalaye munne amuzaala ye naye nze ngamba Dezi mwana asasula leo kisiza atayinza kuleta abwere okuba kuyalira ojiga nawe tokole nnyo muna Veselufusa Ivan Kabogoza muna embadde simanyi nti waliyo akaalo ke bayita Nazareth mu Uganda wano kamyezi loni yava okungamba nti kali kusaidiza ebusiike Nazareth ng'agenda ekiwende mbadde simanyi akaalo ako kalina okuba nga katuukirivu nnyo ate gwe Nazareth si wava Yesu Kristo era kalinga ebyalo sikeke ekita kalinga ebyalo byabyo kalinga Nazareth oli wa Yesu Kristo basinga banasonyiwa mmanyiyo banapa amazima googerwe tokuba nnyo kale tulibakulisemwenna bava ezirobo okuziika mwami Deo Nsereko mukulikireyo ddala Mukama Katonda famire yona tusaba agigumye ambadde olunaku lwaleero wamaanyi nnyo ssebo Nsereko wamaanyi nnyo nga bw'okiwulira amaanyi geeyolekedde mu kuziika Deo Nsereko olwaleero nkugambe n'emmotoka zisimba mile namba okuva baziise Nsereko Deo bazuna twagala okubasaasira mwenna Namwandu Kauma Constantine Headmaster mu Senior Secondary School St Kalemba mwenna tubasaasidde Mukama abeerenga ayongera okubanga abagumya kale nkobawo n'ennyimba 12 ezisinga okwokya mu kibimba mwebale nnyo okubanga mubaddeko banna Hajati Namponya nsindikidde akameseji wano Kabogoza sisobola butakazanya kazembye aka Hajati Namponya tubeereka tumukwano gwake tweyongera yo alabika naye ayina amagezi gaawo wa chapati
kale kamalu kalaba ayagambye ati Hajati Namponye waffe bwateso Kyagambye. atulabe kyagambye njagala nnyo enteesa ya Hajati Namponye ono nga bw'aba agamba wanja Hajati mukwano we wala tuweereza abanya Hajati Namponye wanaikabowa naye nze abawala mbakubiriza omuntu nga tumwagale tulya kiki kyobola nti buli olya kiki obutemuba bweyongera ate bamala okulya ekyeno omujerega era ekyo kiba kikyamu abawala balekeraawo okulya ebintu by'abasajja sigadde Hajati Namponye ekabowa tulabira gikasule musula bulungi mwera